nze ndi RDC netega okufuuka RDC namala kwetega. President Museveni has 42 millions of people, 42 Ugandans bona begomba okuba RDC. Bakwano simu nnyo, si buli maka nti galimu RDC. Wano we tuliwo bameka, naye mu Uganda mulimu miliyoni 4 mu meka mu 2 approximately. Golowooza bameka ababwagala, golowooza okubufuna bakusangawo ng'otudde ku lubalaza. Wetege. Attitude ne mindset kyekirwadde Uganda kyerina, nti ebikola byonna weebiri, ebisomesebwa byonna weebiri. Abantu basomye naye attitude gwazadde gwe akosebwa gwe yeetaaga omutima gw'okwagala bye bakusomesa obyagala olowooza birina kyebigasa. That attitude banzukusa ogenda okuyiga okukola engatto mbyetaaga, banzukusa ogenda okuyiga okusala akasiga nkeetaaga, banzukusa ogenda okuyiga okutunga neetaaga. Oba nkyalina endowooza eri ey'emabega nti abaalemu okusoma be babeera ku byalaani. That attitude. Osomera ani? Osomera ono maama waawe ogodde okuwerekera kubanga oyambala enkofiira. That poor attitude. Osomera taatawo kubanga bw'onoosoma taata asanyuke, okwate enkofiira ogimuwe ne gawuni nga bwe mugenda okuddayo muzambaze bazadde bamwe ne ba guardians. Osomera baabawo kubanga taata ne maama bwe baafa baaba yagamba kankutwala oyiga enviiri oba ekyalaani. Osomera nze oba osoma bibyo? Osoma kubanga bbaawo yakuzizaayo osome okubeera mu bufumbo buno kamusanyuse ngende mbisome naye nze sibyagala. That attitude okikolera ani? Bakwano mukikoze mukikoledde ani? Okyekoledde. Ye example gy'abadde abawa akuta akanyonyi kiri gyali okumanya oba kalamu oba kafu kuba yakalina mu mikono gye. Naawe kiri gy'oli okubyagala kubanga the future is yours, it's not my future. Okufuna skill ey'okukola enviiri weetege. Ofaanana otya? Okola otya? Bwe bakuga nti kwata akaviiri okakwata otya? Okyagala oba tokyagala? Akola saluuni yeeyisa atya? Aba mukyafu? Saluuni tuzimanyiza ngambo. Gwogenda okukola saluuni ey'olugambo, gwogenda okukola saluuni etabula amaka g'abantu, onooweza bakasitoma, oyagala kuba na bakasitoma ki? Because mufuluma ebweru, not all people are your customers. You have a target. Njagala kukola ku RDC n'abali mu category eyo. Njagala kukola ku bantu ab'obuvunaanyizibwa mu kitundu. Tulina saloons mwe tutatuula, tulina saloons awatapakingwa, tulina saloons we batakumasajingira, tulina saloon we batatukolerako kamwana kisike. Reason being, I'm not such a type okutola mu kifo ekifaanana bwekyo. Ofulumya ebweru, skill bagikuwadde naye waliwo kye batagenda kusomesa bano. Bano balina kye batasomesa. We presenting zotya sultani abadde akikugamba. Those soft skills bano tebagenda zikusomesa. Mwana wange ne bwe wandisomye the normal way n'ofuna bachelor's degree ne Makerere tebazisomesa. Ne bwe wandigeze ku Harvard University tebasomesa soft skills. Tuza acquiringa okuva awaka. Bakuziza batya? Oyaniriza otya abantu? Abantu obayisa otya? When you come to my office, ojja otya? Oyambadde otya? Otambula otya? Otunuulira otya abantu? Amaaso go gafaanana gatya? Otunuulira onziimula nze nina stamp ne signature egenda okukoonako olupapula lw'ogenda ebweru okulinga ennyonyi. Bwe sikusiima from the word go,
nkuterawo ebibuuzo bingi nenkulemesa. You don't get my signature kuba ey'obwa-RDC mu mukono eryeki teri mulala agenda kikuba because of the poor soft skills. Emirimu gibuze tukikiriza naye abamu gibabuze lwa buteeteekateeka. Omuyimbi yakiyimba alinga aleeta faani yiga okwetega. Mwana wange kyakutteyo because ffenna bannayuganda tulina we tulemererwa okukikola. Kyova olowooza nti bw'ogenda okusoma olina gw'osomera. Abaana bano abali mu formal education senior 1 to senior 6 kankisome nti muwenze ngende neekolera ebyange. Mukwano future yo bangi abalina bachelors sente z'abakadde baabwe nga zaafa. Bangi abataayitayo ababekinga betubuukinga nga buli kanaku bakola cakes ezisoba mu 5 naye nga buli cake gyakola eri between $3 million ne $5 million. Nimbye batandika mpolampola nga bwe muli. Waliwo abakola saloons ezisiba abagole nga bwe batuwakoze appointment takolako. Okola appointment emyezi 3 mu maaso okukolako. Eri abantu abaganza abakazi tebagenda kunstylinga. Abasajja be basinga okukwata enviiri ne zinyirira gye bali. Eri abantu abaganza keke bwe batevudde mu kampani gundi sigirya. Kyolina okukola kiki? Okutuuka ku ekyo. Ekikulu si gy'ovudde, si bw'okitandise, wabula gy'olaga kyekikulu. Oba wazadde mu COVID ne batuwazadde mu COVID, that is a non-issue. Byawedde. Mukama yakusaasidde wamuzadde tewafudde. Obulamu tebukomaawo. Obulamu bugenda mu maaso. Weebaze Katonda nti wamuzadde siriimu tewamufunye. Weebaze Katonda wamuzadde fistula tewamufunye. Weebaze Katonda tewamuzadde wadde omusajja yakudifirinze, but put that off from your brains. Obulamu bugende mu maaso. Ekyokulira mu maka amaavu si kikolimu nti nange kingenderako. Obwo obulamu ffenna gye tuvudde. Naye tuli bantu ba muwendo mu ggwanga lino because tunoonya gye tukola ki. Ebibonzi by'abantu bye mukuze nabo tebirina impact ku future yammwe. Wejja ku bantu abo okola ebintu ebitwala obulamu bw'omuki. Bakwana abaana abawala abeegayiridde. Obufumbo bw'omukazi asaba tebukyakola. Obufumbo bwa mukazi ateekawo. Omusajja ono ng'afuluma mu nju n'omugati tetulina nva ne mukene yaweddewo n'emmere tewali agenda akukooye. Agamba omukazi ono naye atamye atalina kyagatta kamumenya bumenya. Genda okole ekyalaani kyekyalaani kimu kikukolera ebyalaani 5 ofune n'ebyamasannyalaze. Mukama China. Genda okole cake funa ovens. Ziteeka awaka. Tewetaaga nakozesebwa. Awaka wosula oven baziteekawo wali entawo bazitunda. Anamuhape bano abantu babawadde. Mulina bye mugenda otandika nabyo. Supermarket zizona zitunda cakes. Abantu ennaku zino sente bazikaba naye ate bazoonoonanga bw'okyagala. Baby shower, birthday party, graduation party. No one nasala graduatinga era basala cake. Oyinza okuŋŋa nti temulina market, marriage anniversary. Waliwo n'abatateekanga mpeta ku ngalo baselebratinga omwaka okuguwera ng'ali mu courtship n'omuntu. Si bwe kiri, ennaku zino si bwe muli, sente bwe muzisipendinga mu kyo. Ate bwe mumala nti zikoze eki. Tizibuze. Bakwana ebyokukola weebiri. Abatunda engatto weebali. Buli lwe tuba tuzza abaana ku masomero tunoonya obugatto obwo. Oyinza okuŋŋamba nti tolina market, oli munnakisunga, which is a satellite city now upcoming. Oli Mugoma division nga tolina market ya ngatto. Tolina bw'okolako nviiri. Zuuka otambule ng'otunoonya mu maka gaffe. Ekyali yasomero erisomesa abaana abatasibye enviiri okuleka gano agafu aga UPE.
ne kati aga private ate tulina mangi nnyo gasinga naga UPE. Beera wa mazima bwe bakutwala mu maka g'abantu kola kimu kikututteyo kyakusiba nviiri. Bwe bakugamba keeke teekamu ebirungo omuntu nga bw'ali kugambye. Bwe bakuwa orders zikole and on time. Tukyuse mentality nti abatunzi kakuwa lugoye mu budde bw'olwagaliramu. Ffe tutuula mu office tetukyagenda mu maduuka kugula ngoye. Ku media zammwe, media platforms kwe tulabira fashions. You click in. Noweereza omutunzi n'omugamba ebipimo byange mu kiwato bw'ebiti, mu kabina bw'ebiti, mu mabeere bw'ebiti. Ntungira olugoye lukusanga otudde mu office. Lwaki tukolagana online business n'ow'amazima? Naki bwe munaafuluma ne mugati kankikube mangu ngaggawale ojja kugwa kubanga ekikula mangu kifa mangu. Ffe abamu kufa abantu tebanyumirwa bye twogera because ffe tuli objective. Nze soogera kunkubira ngalo. Pasitunda ice cream. No, I don't sell ice cream. Nti abaana bangoberere. Nkubuulira kituufu. Ensobera ekwagala yekugwa kubwa. COVID yatuhitinze. It's not now a talk all over the world. Tewali nsi COVID yatakubye. Tukiriza economy yayonoonese naye tulina ogibeeramu. Some 5 years economy yo etolooka etereere. Muyize okukola enviiri, muyize okubekinga, muyize okutunga engatto, ekyo si kyekisembayo. N'okuddayo okusoma nakyo kyetaago. Osobola okukola enviiri ng'ate bw'osoma. Osobola okubekinga cakes ng'ate bwe watudde senior 6 nga bwe watudde senior 4. It's never late. Ebyo byabaddewo byawedde. Tobinyumya nako. Tobinyumyako. Muyiga okoperinga. Mubuulire abakulembeze bammwe kiki mwetaaga na bizibu ki bye musanze. Omukulu ayogeddeko we should involve in PDM, but do you qualify for PDM? You don't qualify because mu PDM tulina selected enterprises. Ze tukola mu PDM. Mukono division is for what? Goma division is for what? So they don't qualify in PDM. Wabula mu myoga tetugalangawo. Because emyoga tulina ebyaba tailors. Emyoga tulina ebyaba saloon operators. Emyoga tulina ebyaba catering. Emyoga tulina ebyaba kola repairs and whatever mechanics and carpentry and joinery. Naye mu PDM mukwano they don't qualify. Wabula mu myoga wetuli. Come to RDC's office. Kati ab'Eggoma mbagambye she's here yimirira bakulaba abaana bali kati bakwetegereza. Yono mu myoga mumulinde mumulumbe abateeketeeke mwena abava mu Goma division mukole omwoga gwammwe sente gye ziri tetugalangawo n'abanakisunga mu myoga you qualify ne mu PDM enterprise selection yanakisunga sub county era teri mubiri koze catering subula ensawo y'obumuntu gula sibi kola chips esinga obukube nnungi ku kkubo you qualify because that is value addition. Osala akamonde n'osuubula enkoko bbiri n'okola chips and chicken, that is value addition. Okola engatto ng'ofuna maliba n'ofuna ekyalaani ekitunga engatto, that is value addition. Therefore abo baqualifyinga. Ontegedde? Yes. Tunoonye okukola ki? Okumanya twetege ate twetege n'abantu abaki RDC's office yekulira ebyo byonna. Bw'oba owulira nga bano bannabyabufuzi simanyi mala bino simanyi bino nga bakusumbuwa, just come to RDC's office, free information. Bw'otansanga mu is there, bw'otamusanga mu Henry Kitambula is there. Bonna balina okuwa information gy'oyagala. Bw'otabasanga go to the gisos be mulina mu magombolola gammwe babawe information. Bakwano omuntu anaagaggawala
akendeeza okwagala ebyobukulembeze ng'obudde bukyali. Tusooke tukole, tufune ssente. Mujja kungamba gwe nga wabigendamu, nze nina kye neekoledde. Ebyobukulembeze by'ennaku zino bya bukyali, ebyobukulembeze by'ennaku zino byavuwaza. Tosobola kubeera kansala nga Laubeni bwali nga totaddeemu nusu, olina okuba ng'ogitaddemu. Naye bw'onooba tonnaba kwezimba ojja kufuuka omwavu. Sooka weebuuze, abagagga abali mu Kampala bameka abali mu byobukulembeze? Omanyi byanjawulo obukulembeze n'obufuzi, ate tebifaanagana. Naye abagagga abali mu Kampala bamenye gwe b'omanyi bameka abali mu political positions. Naye bw'oba onyooma omulimu gw'okola era weebuuze nti abo abagagga b'omu Kampala be bayogerako bakola mirimu ki okuba bwe batyo. Tusevinge nnyo okusinga okusipendinga. Tukendeeze nnyo mu kugaba ssente zaffe. Tukendeeze nnyo okugaba ssente z'okoze. Kino nkiddamu, and I want to be quoted. Buli lw'oteeka enkofiira ku mutwe abantu balooza nti walimye ddala. Mwana wange ogenda gijjako enkya nga bw'otambula mu kkubo tewali akwawula. Oba olina doctorate, oba olina masters, oba olina bachelors, you look the same nga mutambula. Era bwe mugenda ku mudaala okulamuza ennyama mwena babalamulira kyenkanyi. Kitegeeza nti alina ssente ye yeetaagisa nonso si mpapula ze weetise ku mutwe. Wabula ki ky'osobola okukola ekikulu mu society mw'oli. Osobola kukola ki okukyusa ku society gy'olimu. Skills z'ofunye ziyamba gwe nga muntu na famire yo. Ntegeerekese, naye ngamba nti kendeeza nnyo okusaasaanya ssente. Omuntu buli lw'oba osaasaanya ssente ng'ate z'osaasaanya tozifuna inadde ogenda kumaliriza nga bakulangiridde mu lubu lw'abaavu. Mukendeeze nnyo okukubira bantu amasimu nga mubasaba. Bali wano babatiisa enkofiira ne balina bu boyfriend oba bakosa mu COVID bwe bagenda okukubira nga babuyita ku graduation party zaabwe awaka. Ekiteetaagisa kakukosa ne kakuzaalamu omwana kakulesa emyaka ebiri kakulira na mwana wadde ekikopo ky'amata ekimu. Kati oyagala okukalaga nti ofuuse bwa kitalo kayita ku pateyo anso kakugambe tuddeyo. Muddeyo olwo muzeeko omwana oddemu oboneebona another 2 years nga naye tamuwadde wadde ekikopo ky'amata. And I'm telling you, men are like that. Abavubuka abo bwe mwazaalamu bwe batyo bwe bali. Muwulirize nnyo ffe abantu abakuze mu myaka bye tubagamba because we have enough experience. Mutuwulirize nnyo kubanga ofiisi ze tutuula muziwuliriza buli kizibu ebiri ku bakitammwe ne bannyammwe n'ebiri ku bakulu bammwe byonna ffe tubimanyi. Mbabuulira kino obwo bwe mwamaze dde okusindikira vidiyo nga muli wano babatikkidde bugenda kujja bwetonda olwaleero. Kamwanena nnyo nga tekagala musajja mulala kusemberera naye nga kanoonya kwongera kutanishinga for another 2 years. Abaami abatuufu gye bali bwe weewa ekitiibwa, abaami abalungi gye bali. Omusajja yenna agoberera mukazi alina ssente. Abasajja abali mu Uganda tebakyagoberera bakyala basaba. I'm telling you, njogera bwe balira tebasobola kwegaana. Nabo banoonya ekintu kimu, mukyala amuteekamu ssente. Mukole nnyo mufune ssente, mujja kuba ne lisiti mwe musortinga out. Osiivinge, osuule mu kasero, you make a right choice and in a right time. Mukyali baana bato 18, 20 years. Kiki ekibapakusa? Obufumbo obunyuma ng'otegeera. Obufumbo obunyuma otaking a decision. Obufumbo obunyuma naawe ogattako ettaffaali nga musereka enjulo nga nti amabaati 5 ngataddeko. Naye omusajja okulangira enkya ne ku lufulumenti byange tolinaako ttaffaali bakwano kiri too painful. Temutikiddwa genda kufuuka ngoma za kuba waka. Mutikiddwa kubeera empowered. Ofulumye ekyalani kyo ku lubalaza weetegekera omutwalo gwo. At least obeera amanga those ladies abasobola okuba nga batereka emitwalo ebiri in a week. Ekyo mukisobola. Mukendeze ku kubasabasaba ekibafuula ab'ekitalo.
tulina abaana bangi abali successful nga bavudde mu single parents. I'm not advocating for that. Naye kyenjagala okwogera tewali nsonga lwaki mwangu okufumbirwa. Eyo ye step esooka. Mutikiddwa ne YMCA n'abadiplomas gye bali mu tailoring, mu salon and fashion, mu beauty. YMCA gye bali si bwe kiri ssebo. Abaana bano mubagambe nti ekyo kye kisooka, enkya mugenda walala. Ne diploma mugenda kugifuna. Mu skill yonna gy'ogenzeemu, the sky is the limit. The sky is the limit and that is the way to go. Bakwano mbegayirira temutuswaza. When you educate a woman, you educate a nation. Tusubira kati mugenda zaala abaana be musobole era mubalabirire. Muleme kukuluusanya amavivi gano nga musabiriza abasajja. Bw'omusaba bw'asika ekigi kya takisi bw'akikukuba. Oze kusaba ssente zanva ogenda n'olugalo alukutuddeko. Agenda mu moto agamba ekikazi kyanta mubalina ebikazi nabinoonyako ekyo. Famire yabwe yonna bwetyo n'akuvuma n'ennyoko n'amuvumira. Mbegayiridde muyimirire ng'abakyala. Kyekiseera okugaba obutabanguko mu maka nga twempawalinga abawala abalingamu. Kyekiseera okugoba obutabanguko mu maka nga tukyogerako. Kyekiseera okugoba obutabanguko mu maka nga tubawa ebigambo ebituufu ebigenda obbazaamu amaanyi. Tubazimbe mufune ziiru eyimirira okufuna omukyalo w'ekyagenda okuyamba eggwanga Uganda.